Just said bagambye agenda muri habo abadde anywa ebiragalalagala. Emyaka ngera kati ng'ebiri egiyise njukira nakola video 222 ne bagamba nti Just said agenda kusanga obuzibu. First of all abayimbi mulaba kwonooneka kugwaddalu kwejjako waya kulwana akola bitagasa n'ebirala ebiringa ebyo. Obulamu bw'omuyimbi okumunyweza si kigambo kyangu, obulamu bw'okumanyika bulimu ebintu byabwo. First of all Pulimane bw'ataloga Hindu kuva mu maka. Hindu mwana muto holdinga office y'omuntu omunene bwatyo. Olwaleero mugamba njagala kufumbirwa Hamu. Office ya Hamu nnene nnyo okugimanejinga kubanga okufumbirwa omuntu kyawokana kwebaka naye n'okumuzaalira abaana n'okumufumbira amagi. Wabula okuholdinga obulamu bwe Katonda bw'abaamuwadde. So kati Just said first of all nakola video ngambagamba nti Just said yeetaaga okuyambibwa. Banji banvuma kubanga omanyi bulungi aba social media bajja olw'okubasagala Nuupo ne bampita omusiru ne bampita omugwagwa nga bw'obimanyi. Naye nze ekigambo kyange kisigalawo kubanga mba nkyogedde Mukama ng'akintadde ku lulimi ne nkyogera. Ne bagamba musiru oyo omugwagwa talina magezi kakati ensonga esooka. Pulima okwawukana ne Just said kyamukosa ate n'atawona. Mulimu lwe tulwana ne twekuba ebikonde oli n'akusindikira panchi n'agikuba ku bbeere oba mu liiso. Ne watungukamu katono ne weeyongera naye nga munda wakoseddwa. Omuntu gw'omaze n'emyaka ekisoba mu 10 maama w'abaana bo muyinza okuba temukyagalana nnyo naye okitegeera nti obwongo oba bwamumanyiira okwawukana naye ate n'afunirawo omusajja omulala gw'omanyi obulungi nga n'abaana bakiraba. Ekyo mu public omusajja kimumalako emirembe kubanga aba alabisenga omunafu. So Just said n'akuba goolo 2 ku bwereere. Ayawukanye ne Pulima afunye omusajja omulala. Goolo ey'okusatu yava mu kuba nti baawukanye n'ono kuba oyinza okugamba kale kasita afunye n'amuwa emirembe. Ne baawukana n'oyo n'atandika okutagala ddeeri azunga kubivula ddeeni. Ebyo nno biruma omuntu n'asirika. Kati nga bwe nakugamba nti bw'oba ofunye ekintu ekimu sooka owona okudda ku kirala. Just said n'afunirawo Hindu mwana muto yes muwala mulungi si wampisa mbi naye ofiisi eyo nnene gye yeetaddemu era ebbanga lyayita ttono nti avuddeyo bw'addayo bw'avaayo bw'addayo. Obulamu bw'abantu abamanyifu kasooke nneegeraageranye ku mulimu ekiseera nkituuka nga ndi mukambwe omuntu n'ambuuzaako ne muvuma oba omuntu n'ambuuzaako ne mukambwa naye nakitwala nti simuga nti olinga emba oba olinga ki naye ng'engeri gye mmuzeemu naga gundi yanvumye lwaki. Mu bulamu bwaffe buno osanga omuntu ng'otambula najja n'agamba dokita ogamba otya n'akubuuzaako n'akusaba ne serefi n'ogimuwa n'akozesa serefi eyo okutandika okukuvuma buli wakusanga. Osanga omuntu bulungi ng'otambula n'omubuuzaako enkya n'omusanga mu comment section ng'akuvuma nakalabye kepanka akalabe kati n'osanga ate omulala ataakuvume bambi ate noga ati oba n'anvuma ayo oli ate naye obulamu bulimu sexual life, physical life, spiritual life, financial life ne social life. Ze zone 5 ez'obulamu. Kati celebrity abantu bamusuubira okubeera perfect mu zone ezo zonna kumbe sinedda. Abantu abamu banafu awamu b'amaanyi. Kati Just said ayina ebintu bingi ebigenda maaso mu bulamu bwe. First of all omulembe gutambudde. Abagamba Just said yali muyimbi mulungi balimba 2016 2013 awo ndowooza yakubira akayimba ka Eri Wabala ke yaddamu aka Viola n'atandika okuyimba. Just said emyaka gye yamala ku chat gyali 10 okuva 2013 gyali nga 8 oba 7 oba 6. Just said yakoma okuyimba obulungi 2019 we yasinga okuba ne hit. Tekitegeeza nti yaggwako naye ekiseera kigenda kikyukakyuka. Mulimu abayimbi abataabuuka lockdown kudda. Kati ekiseera bwe kikyukakyuka obuvunaanyizibwa n'ebigenderwa mbulamu bisigala bitambula ensi esigala etambula. Enjala ekuluma oba oli mu ddungu oba tewali kyakulya oba waliwo ekyokulya enjala yejja kuluma. Kati mu mbeera eyo Just said 2018 ya performinga bulungi 2017 bulungi 2016 bulungi. Kati post covid 2020 okudda n'ata performinga bulungi kubanga abaana abapya bajja. Acidic vocals ajje Baliamu voice bazze ono omwana Victor Rouge azze odaba negundi Johnny Black teyadda nga twagenda mu lockdown nga hot sale gye tuyina. Kali kitegeeza mu bulamu bw'ensi eno tulina okweteekerateekera enkyukakyuka mbulamu. Oluusi ba artist tebeeteekerateekera nkyukakyuka eddako. Kizibu okugamba artist ni kati avudde mu kuyimba atandisewo studio ebifaananyi ajja sigala mu mulowoozo mu kudda mu studio buli naku studio kumba aweddeko.
Just today, ekyokubiri financial balance, financial proportions, okwenkanyankanya ebyenfuna n'obulamu bwongo omuntu. Kamba buulire just today awali alabika afuna milioni nga 10 omwezi. Ngeza is an estimation. Talowooza nti mwaba mwefendinga. Milioni 10 omwezi ku artist obanga afunye nusu 2 ezogula pan. Kamba we ekyokulabirako. Ffe lwaki tukola n'amaanyi gaffe gonna? Ne bwonsekerera, ne bwonjerega, ne bwompemula, ne bwokola byoyagadde byonna. Sijja kutamu 7 kubanga hamu ampaka sente ate mukolera. Abantu abanaku ne bagamba, "Munne musabiriza." Nawe genda wali wanso musabiriza akuwe buli lunaku. Oyizo sabiriza omuntu emyaka 3 egy'omudiringano. Kitegeeza bawuli ababyogera banaku. Omanye emirimu gye nkolera hamu, oba gye nkolera Sale, oba gye nkolera mu 7, oba gye nkolera government, oba gye nkolera Bukedde. Do you know? Genda ononye omulimu okole bisiraani mmwe. Mumanye emirimu gye tukola. Kakati nze wendi wano nsokwata milioni 3 wiki. Tugenda otuuka ku Sande nga simanyi 11 gye kiraze. Sinywedde mwenge, sirute bakazi mu bbaala, siguzeeko mbizi nenga ziweddewo. Kubanga levo y'obulamu mwe natuuka yeetaaga okusaasanya kati nze ojja genda okulaba ng'omwezi neetaaga milioni 5 eziri wali just mu nsaasaanya. Tokozeeko kintu kiri development, kutambula, kulya n'obuntu obulala ng'ojja okola ng'omuntu. Kati just ajja kuyingira depression kubanga alina abaana basoma. Muyinza okulowooza nti pulima abaweerera kumbe bagatta obuvunaanyizibwa. Just buli lunaku ekitundu nnyo yeyambisa emitwalo aga buli lunaku. Emitwalo 3 ennaku 3 gye milioni 9. Sigamba nti akozeeko bizinesi oba aguzeeko ekintu eyo nsaasaanya. Ate osange nga Just kati leero waali ng'afuna milioni 10 omwezi oba 12. Ojja omusange nga mwavu. Kati abaserebu relationship abaana abangi, abaana mbakazi ab'enjawulo, abakazi ab'enjawulo abakwanibwa, eddogo, empalana, obulamu okujja nga bukyukakyuka n'akasente bireeta serebo musanga ng'agudde eddalu. Tulina obulamu bwe tuyiseemu ne tutawoogera. Nze ekinywezezza okulaba nga nkyalimu akabunyeenya akatono. Kanisa. Ojja kusanga nga olwalera wali akasente sivaawo mpozi ak'ebisiya gaako nga sigenda nenga ako sijja kalya. Nenge nakusoma mwezi 27, nakusoma mwezi 28, tulina omwolese ekapeeka namunkekeera kapeeka. Waliyo amakolera ag'enjawulo twatambuddeyo jjo ngenda kubalaga ngenda kusindikira Juma akavidiyo akateekemu ebintu eby'enjawulo ebirungi ebikolebwa. Bannange Uganda tuli mu kugijerega, tuli mu kugivuma naye ensi yaffe eyina ebirungi ebigirimu. Twatambudde amakolero n'amakampuni tukoba ng'ate ga gavumenti ne ba investor abalala. So nakusoma mwezi 27, 28 tulina omwoleso ogw'ebyamakolero ebikolerwa wano mu ggwanga lya Uganda. By Uganda, Build Uganda. 2 namunkekeera 27, 28 eyo gye muwulira General Sale gye yagula ettaka n'afuna erimu ne liba lya gavumenti, erimu ne liba lya abantu ba investor abajja okuinvestinga mu ggwanga lyaffe. So mbadde nkyabagamba nina ekiseera we natuuka nga singa nali nnyo omwenge oba ebiragalalagala nga nandibadde nange envaamu. Kyokka era mulimu ekiseera wootuuka nga n'ofuna ekizibu togenda kunywa mwenge, togenda kunywa njaga, togenda kunywa segereeti, olina okwekuumira mu Katonda. So neebaza Mukama ampadde chance okunywerera mu kanisa. Otherwise ne bwabeera bweru wa ggwanga ekyatta Michael Jackson kumiranga mpeke ne Michael Jackson kikyatayina wansi w'enjuba. Yayina ebizibu n'obulamu bwatambulirawo busoomooza. Just yeetaaga kusabirwa, yeetaaga okuyambibwa, ate naye yennyini yeeyambe kuba muntu mukulu. Obuyambi busooka wa Katonda obuddako gy'oli. Now what just today, we just pray that you recover from whatever we are going through. The mighty name of Jesus, the hand of Jesus, the mighty hand of Jesus help you, because no one can counsel you and advise you to get off those drugs. It's only God who can give you grace and mercy. Mercy be upon you just today. 0758113 Lutunku Construction International Company Limited bazimba nyumba. A Wiseman Agency bobonoonya mulimo 078 918 96.